Aba LDU abafulumiziddwa olwaleero wano ku ttendekero ly'amagye e Kaweweta mu disitulikiti y'e Nakaseke babadde baweera ddala 676. Ku bano abakyala bali 311 batandika okutendekebwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omunaana era nga bamaze ssabbiiti 16 mu kutendekebwa. Bw'abadde abafulumya olwaleero omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni asoose kutunuulira bukodyo obwabateereddwamu okutendekebwa okw'enjawulo era wano asiimye omulimu ogw'ettendo ogwakoleddwa abaserikale ababadde babatendeka. Omukulembeze w'eggwanga agamba nti aba LDU bano ne bagenda okugoba endwadde ey'obutali butebenkevu obuli mu ggwanga. And here I want to thank the UPDF. When I told them, and even before I told them, they had a good infrastructure of training, as you can see, to be able to train a large number of people in a fairly short time. And we are expanding it. We are doing all this in order to immunize ourselves against any insecurity. Omukulembeze w'eggwanga bano bawadde amagezi okwewala akawuka akaleeta mukenenya, omwenge n'ebirala ebitamiiza ebiyinza okubajja ku mulimu gwabwe ogubatendeseddwa olwaleero. One of your vital things you must do is to preserve your health. Don't go and get AIDS, because AIDS will inebriate you, will weaken you. Alcohol will weaken you. Marijuana. Habert Kamoga, NTV ya Akawungeezi.